myezi 10 kati otwamaliriza okumuwa sente z'ennaanasi nga tukanyamugamba tuweerezeeko baweereza kati waliwo ebifaananyi bye yatuweerezaako mu kusooka nga laba tumulemeddeko nnyo okitegeera nentumyayo maama nemugamba maama gende wakakembo gikole ki mugamba akuwe sente zajjeyo mu bbanka maama n'atambula n'agenda amusanga ava mu nnyimiro n'amugamba maama esimu yange ya freezinga naye weneebezzeeko nja kukola ki nja kukubira esimu nga nzijjayo sente mu bbanka nemugamba maama okozeemu ensobi obudde obwo nnyini bwandikudde kakembo n'okola ki nojja naye mu bbanka esimu okufreezinga kitwala dakiika mmeka okuddawo yakeera na bukeezi nnyo kuba ate maama onamutumire wakakemba gena zijjeyo nga wayiseewo wiiki ng'emu okitegeera kati omuntu nampola sente nemaliriza ebyange kati nagenda okulaba abaana bamanja fiizi ku ssomero nga ndaba sente zange ninayo sente nkalu ezitalina kibanjibwa namugamba maama kubira akakembo essimu ampe sente nsasule fiizi w'abaana bange okitegeera second term baali bammanja nga tukuba ku simu y'akakembo teriko madamu Hadija omusajja essimu zonna aziswikinga off essimu azizaako lwayagadde lwatayiminga nti banaatera okufuna salale kambakubire direct bansindikire sente kati nga zino sente ze ez'omu bbanka azoogerako ki bannanga abantu ababba bannammwe mukolera ddala bubi bannammwe gwe n'olya sente za munno ng'olinga oli ezo ate nze nkukakasa ye kakembo sente za Hajara togenda zifunamu bulungi lwa nsonga gana amaziga gakaaba tagakaabidde ku HK Media kankakasa ne bwaddayo mu kisenge asigala akyakaaba. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or Frumala Access, Kukyeeyo. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi beerawo ne Jona ku kamera okubaweereza omwaka ogujja nabasaba essaala abaloga bali mu media Jona bamuloga tebamwakaliza akola ku HK Media omusajja azubwa okuva ku makya paka obudde okuziba kyokka mu comment section ndaba abawala bakuwana okufa obufi tebakulaba nno naye buli wenkogerako n'abakuwana okukamala bagamba nti Jona ngenda mujjako interview atubulire ku story ye y'obwa cameraman. Njagala okubebaza nti mwebala okutulaba mwebala okutwagala mwebala okusubscribinga maze ennaku 3 seebaka nywa coffee mungi. Jona, have you tried some coffee? Like real nice coffee. Vakuono coffee onokawa gwe munywanywanyo owa bukola wa kikumi. I'm talking about real nice coffee. Have you ever taken one? Onywa wakuduko ebibiri. No, I have to take you for coffee one of these days. Onywa yoka coffee. Exactly. Ogenda sulango otunula nga teweebaka. That's why olaba maaso gange gazimbye. I've not slept for 3 consecutive days. Ngankola sente nonya sente Jona. Eyaji okola takola ki? Teyeebaka. Anyways, baganda bange mbadde just nyumya njagala okubebaza mwebala okutulaba mwebala okutwagala mwebala okusubscribinga olunaku olwaleero ndine mwana muwala ono mulungi agenda kumbulira yagumikiriza atya okuza dreads wezi okubanga maama abakazi tetulina bugumikiriza ku nviiri omwana ono gwe mulaba wano bamubba obukadde 2 obwa sente zonna ze yakola Kukyeeyo ne mukwano gwe. So tugenda kuba tunulamuko ku story. Abaana bakola mu nyumba. Stories zino tuze tuzibagamba. Tewesiga muntu na sente zo. Sente ziterekebwa oti. Bannange YouTube tugiteekawo lwa kubanga mmwe so that you learn out of it. Naye kamusabire ndowooza tunamalira story tujja kuba tutegedde ekyokukola
Bannaffe aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti genda okole ku massage ogendeko mu sauna yaabwe oba mu steam bath nungi nnyo nnyini ddala ate nga balina VVIP treatment aba BBH Travels bakugamba nti gwe ayagala okola visa kutwala Dubai bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga ayagala okola visa extension bajja kuba bakolako bulambalamba aba IBK Cargo Services bakugamba nti gwe omwana ali mu nnyumba teweesiga muntu gw'otamanyi ng'omuwa emigugu bwagitikke mu Dubai beera ng'okozesa aba IBK Cargo Services bajja kuba bakuyambako bulungi nnyo ne bw'oba toli mu nnyumba ne obeera nga just olina ebintu byo oli musuubuzi oyagala kusindikira bintu okuva mu Dubai oba mu Abu Dhabi oba Sharjah mu UAE okubituusa ne Uganda kubira ba IBK Cargo Services bajja kubeera babikima wooli babiweyinge bakubuulira akasente ate ojje Kampala obifune bulambalamba mukozese kampani ina office nga bw'ogenda omanyi nti ngenda yingira wano we wali IBK so si kampani just olw'okuba beeranga nti batikka migugu nga naye tebalina na office bannaye aba IBK Cargo Services we bali okubeera nti bakolako ku nsonga eyo nsenso okulaba kale madamu Hadija oyo otya ndi bulungi madamu Hadija kuba nkyali mulamu okay that's amazing madamu Hadija soka weyanjulira batula bamanya gamatufu amanya gange mpitibwa Hajara yegwe Hajara oli mukyala musiraamu ndi mukyala musiraamu balamusizaako abalabi ba HK Media abaami n'abakyala buli mu kiti kye madamu Hadija agende Saudi Arabia nayitira mu kampani ya Bright Star Ntinda bakutwala bulungi bantwala bulungi n'omulimu n'ogufuna bulungi era olwali okutuuka ku ofiisi bosi wange n'ankimirawo saasula nawo kakati madamu Hadija nani mukwano gwange nagenda naye Kukyeeyo mwagenda babiri ne mu nnyonyi nze nagenda nga 17 bo ye najja nga 19 kakati mukwano netukola ebintu nebitubeerera byangu mu myezi egyasooka ng'era womanyi abamu tugenda ne mission zaffe ntino we tugenda njagala nzimbe oba ntuukira mu kuzimba oba kugulayo kapoloti kakati mukwano ebyo byonna byatubeerera bulungi wetwaweza omwaka gumu nendako watuuka ku office wafunirawo omulimu babosi bo baali batya natuuka ku ofiisi nafunirawo omulimu bakama wange kuba naye nakatuula eddakiika nga 15 bosi wange najja omwami n'omukyala tebaali bantu babi ne bannyaniriza bulungi nnyo amaka ge nalimu baalina abaana 3 waliwo akawere ke nasangawo nga ka myaka 2 ne bambuuza oyina abaana ng'era Omwalabu wanaakutwala kubuza kino na kino na kiri ne mbabuulira buli kimu nti nina abaana ne bambuuza onoosobola okulabirira abaana oba wali just weeteekako nina ndi muzadde bameka 2 ng'oli muto nnyo okuba nti n'ozadde abo abaana babiri madamu wabaleka wano n'ogenda Kukyeeyo okole nabaleka wano kale ekyamazima nakeera okuzaala wakeera okuzaala taata w'abaana abo omusajja omu babiri eyanzijja mu ssomero kati awo nali nkola ne wabaawo yankwana eyakujja mu ssomero wali oli mu class ki yanzijja mu ssomero naye ndi mu senior 2 wali obeerawo nali mbeera nkuze ne mama wange you disappointed your mother single mother naye you disappointed your single mom wamwetondera nemmala nti ensobi ensinzi so kati awo mu senior 2 wewagira mu senior 2 wewazaala omwana waddayo n'osoma nedda kuba namala okuzaala omwana gwe nti newaka esaaliwo natya okudda ewa maama kunkuba emiggo kati nembeera just a minute oyo guy ye yali first guy wo ye yakujjako embuzi yes mukwano kati yakulimbalimba atya mu senior 2 ng'era omanyi nti no kale lwakuba nti no twali tusoma naye okitegeera
ye n'agenda mu maaso n'emisomo gye. Mwali musoma mu class emu? Ye ali mu senior 6. Nga gwe oli mu senior 2. That's a very big space. Yakulimba yimba naki? Ng'era abawala bwe babalimba. Yagamba atya? Take me back. Nedda kale okuba nti nno sigamba nti no oba yaŋŋamba mbu oba ki nga omanyi omuntu w'ostartinga love ng'okyali ages ento okitegeera. Kati ne tubeerawo nefuna olubuto nengezaawo okugenda ewa ssengawe. Ekikolwa mwakikolerawa nga mwena mwali baana bato? Where did you go? Ekikolwa lwakuba nti nno ye yali mu kisulo nze nga nviira dde okitegeera. So did we break out of school? No. Kati nengezaako kukola ki? Ekikolwa ekyo ky'obuuzizza naliwe kale nagenda ewe gye yali arentingira. Ate nga yali mu secondary school ng'ali mugundi mu kisulo ate gye yali arentinga kyajja kiti? Nedda kiriwo ekiti tuwaza holiday okitegeera yali holiday. Ng'ayina ewuwe nga yeepangisiza? Abakadde bamupangisiza okitegeera. Bati ate baali tebalina waabwe? Kale like kiriwo ekiti yali aviira mu kisulo yali asoma. Omwana ebibuuzo ebiguno kumutta mu first life. Madam, but anyway, no sweetie, I want to understand kubanga eno emboozi egenda kuyamba abazadde bangi. Oba kabuvubuka okitegeera. Waliyo abavubuka abakula ng'oli tagaana kubeera ne bazadde be parents. Ne bamuwa ne center pansi. Gye bali abantu abamu okitegeera. Kakati nenfuna olubuto n'ogendayo oba yakulimba nti wuwe nga wa mukwano gw'omanye ebyebiseera abavubuka baalinga balimba. Nengendako ewa ssengaawe. Otya? Ye yakutwala? Ewa ssengaawe nembeerawo koye nga saagala kudda waka ndi lubuto. Kati sooka mbulireko gaayo nowe wamugamba nti ofunye olubuto. What was his reaction? Twali mission ya kulujjamu. You and him? And then? Ne tugenda ne bankebera nga ndi lubuto lwali lwa myezi 3 nga terulabika. Ne bankebera nga lwa myezi 3 nagezaawo kayosoma nalo naye nga mu class bamanyi nti ndi lubuto naye nga kusoma twanakitegeera bateachers. Abaana b'omu class yo nga bakimanyi nti oli lubuto? Waliwo yali akimanyi. Waliwo yali akimanyi. Mukwano gwo wamubuulira? Yes. N'aspreading olugambo? Teyakikola. Kati nze nensalawo nve mu ssomero okitegeera. Nga tebakugobye? Nga tebangobye. Kati nga gayiwa waakulaba okwo ku compound ng'oli lubuto nga tanyiiga? Love yali ekyali. What? Kati mukwano nengezaako ne tugezeeko lujjamu nga ffenna tutya abazadde. Kati nagezaako okuntwala ewa maama we awo Ekibuye yali akola mu katale. Nangamba Hajara ojja ntugende wa maama alina omusawo amanyi okugyamu obulungi olubuto ekitegeera. Baba baali bamusabye ssente emitwalo 7 naye nga taziwezaawo bulungi okulugyamu. Naye ajja ntugende wa mami ne tugenda. Kati we natuuka ewa maama n'agamba muwalange oba oyagala kugyamu lubuto nze gye nzaala balo tebajjaamu mbuto ojja kukulukuta obulamu bwo paka. Kati awo ne nkijjako ki ebirowoozo. Ngamba kambeerawo nkuze omwana wange. Maama wo nga olwakimanyi nti olina olubuto? Nga takimanyi. Nga tamanyi na gy'oli ng'ate wagenze Kibuye ng'olwalowooza oli ludda wa? Nga tamanyi gye ndi. Nga muli alowooza oli wa? Kale oba olinako kye wamugamba ng'ovaawo? Sirina kye namugamba. Kati nenkola yali alowooza olazeewo? Nga omanyi era abawala ntulaiko oba ofunye olubuto odduka ewaka yalowooza obuze. Kati nenkola ki nembeerawo nenkuza olubuto lwatuuka nga luli myezi 7 nekuyasisanga esimu nga baba ndi lubuto baba naye njagala kulujjamu kuba ebiseera ebyo nalina emitwalo 8 nemugamba nti njagala kulujjamu. Ng'olina emitwalo 8 ng'oyagala oggyemu olubuto lwa myezi 7? Myezi 7 n'agamba jangu eka neŋŋenda eka mu kugenda ewaka eyo mu kyalo. Teyakugambako baabawo nti maama waakunoonya? Nga maama era bamumanyi mukambwe. Bannaye abazadde olaba mulekerawo kambuwalira abaana. Kati
ngenda mu kyalo ewaababa gye nakuliza olubuto ne mugamba bano nno olubuto luli myezi 7 nga takikkiriza okitegeera mbeerawo ne ndukuza paka lwe lwatuuka okunnuma n'enzala naye mu kunnuma ne nkuyana zange Esimu ne mugamba maama baba eyamukubira n'amugamba mukadde ono Hajara Alimuziga naye tusaako ku ssente z'eddwaliro nazange yanziramu ekintu kimu baawe namuzaalira mu gundi muki namuzaalira mu bitooke naye ayalewo ebitimpa awo kwabazaalira kati nembeerawo mulamu wa sisange yakola ki yantwala mu ddwaliro ebiseera ebyo nalina sisange yetanaakufa be bambeererawo nensobola okuzaala omwana nenzaala firstborn muwala nembeerawo mu buli mbeera yonna nenkuza omwana wange nenkolako gye nali nkoze newanzikiriza okukola n'oyo omwana wange ngeolweka ntyayo maama nga takimanyi nti wazadde basasanga bamuwa namukwesa muntu oba ono yazadde kale ekiseera kyatuuka neŋŋenda wa maama nemwetondera nga nina oyo omwana maama nansonyiwa buli kimu ekyaliwo yali agala nzizeeyo kusoma ne mwana nsaako akudde kusoma nkyali ndi mukulu kati nkuze nswala okubeera nti musinia twate nina omwana bandaba kusoma ebikyeeyo kati nembeerawo madamu Hadija mu buli mbeera ne mami wange ng'obeera wa maama wo bwe yakusonyiwa n'oddayo ewammwe nembeera ne maama nga nina emirembe teyangobaako teyakola ki nga yalabirira n'abaana bange abaana olwo nga otuuse ne mu baana nedda kati we nazaala oyo firstborn nembeerawo kati nenfuna omulimu okukola mukufuna omulimu okukola gye nafunira kale omusajja omulala eyankwana nembeerawo naye Now you are going to disappoint your mom for the second time. Nembeerawo naye kati nga ndi mu family naye nga family simanti nga mmanyi ndi mutambuza family yange naye ng'empiso gye bakuba ki nfu ekitegeera bankuba empiso eddagala nga li expired lyayitako gwe wategeera otya nti liri expired nga baalikuba dda baalinkuba mukwano bankuba eddagala nga ndowooza emyezi gyange 3 gye ntambuza ndi mu kutambuza n'ate nagenda okulaba embeera ekyuse oba bagenda okukuba eddagala ng'olwedde olubuto oluguddemu waliwo abantu emibiri gyabwe nga teziseesinga family plan bagenda okukuba eddagala eyo namala nakwekebera nti siri lubuto bakukebera family planning kyekusuutinga kubanga mulimu abakyala bamu ng'empiso temukolako nga makerenda gamukolako family planning tebankolako family planning yonna nti oba bankebere biki ebyo kati nembeerawo nga ndowooza ntambuza family planning yange emyezi kumbe eddaga kyaka lyayitako emyezi 3 wejjagwako wagenda olaba olina olubuto lwa myezi 2 kati tolaba nti omwezi ogusonga family planning yakola 2 mukwano kyake enewe sijja kumanyawo naye nze mmanyi bulungi nnyo nti eddagala lyali expired wategeera otya nti eddagala lya family planning liri expired wakyekingako madamu Hadija sinze nzekka waliyo n'abalala nagamba nti bankuba empiso biki mbadde mufamily n'ate ndaba bisi abakazi abamu family planning tebakolako just naye tebeera expired wabula olina okumanya omubiri gwo kiki family planning ki gy'olina okukozesa kati nembeera nenkuza olubuto nga wenkola nga maama takimanyi nti ndi lubuto yalutegeera naatera okuzaala kati eno nali njoosa omwana wange ng'eno ndi lubuto okitegeera omwana yali akyalwala omwana teyalwala kati olina kyemwebalizaako kyekyo nenkola ki nembeerawo ntisaana ekituuka nenzaala omwana naate tata oyo omwana okubiri yansaba okumpasa naye ate nze nenkola ki n'ogaana kuba naye sinatuuka kweyagalira bufumbo otegeeza ki nga tonatuuka kweyagalira madamu Hadija kiriwo ekiti waliyo abantu oli n'agamba nti no kale kisinziirana ku musajja okitegeera wali omusajja tomwagala
kale kaŋŋambe siga nti oba naye simwagala nandimwagadde naye lwakuba obuzibu yankwana nina omwana wange ate obuzibu bwe yali aleetawo kyekyo neŋŋamba we biba byebyo kangume nkoze abaana bange sijja kgendayo nga ye owuwo gw'omuzaalidde amwagala naye oli gwe yakusanga naye nga tamwagala. That is very bad abasajja. kati nembeera omubiri mbeera yonna nentoba nga ndi ne maama oyo nekimunyiiza nekimukosa olubuto olwokubiri era nemwetondera nembeerawo madamu Hadija nenkuza abaana bange ne basummukamukko neŋŋamba maama njagala kugenda ku Kukyeeyo. Kati mu kugenda ku Kukyeeyo sijja kulimba kuba ebiseera ebyo twali tubeera mu kyalo eyo nemugamba maama omanyi wano nga tuli mu kurentinga mu town ngolo twali twavaayo mu kyalo nemugamba maama kaŋŋende ku kyetundako ku poloti yemu ngende ku kyenkuba ekyenkola ekinsobola okuba nga nkuzimbirawo ennyumba okitegeera netambula maama netubako poloti gye twatunda nampaaka kakadde ako kamu naŋŋamba kwata ogende weeyiye kati we nakwata ssente ezo nenzeeta ewa mukyala kojja aweebwa ayise nandabira kampani eyo nandabira omukyala eyandeetamu eyo kampani netandika ebiprocessingako sayi nandaga muntu naye ebintu kale netuteekamu ssente nebyanguwa nendabika okuba nga nzijjaawo ku ofiisi batandika okumuprocessingirako passport netuteekamu $5,000 yafulumira mu nnaku ezaali 4 kati we natandika okuprocessingako nali wagenda mu covid oli eyasooka naye obuzibu ne basiba ennyonyi kuba nasooka nenkola medical yange nga nfune baŋŋamba sooka omala okufuna treatment kuba bannange be nakola nabo medical ne bandeka nze nendropingamu out mwabo nensiga nga we nkyafuna treatment awo ate awo basibira ennyonyi nembeerawo nenguma embeera kale nga si ey'omulembe eri awo nga ndi n'abaana bange mbaweerera kati ngaawo ewaffe awo eruwero mu tawuni nenfomingawo ka bizinensi nga chips n'enkoko neŋŋamba okusinga okubeera awo nga sirina kyenkola ng'ate wendowooza eri ebyokukampani tebitambula biki ngira nfomingawo ka bizinensi wano ntandika okukola era nenfuna obusente nenfomingawo ka bizinensi netandika okukola nga bizinensi yange ekutteyo bulungi era kuba we nagendera yali myezi 7 naye nga nguzeemu enzigi za $5,000 nenjiwako ne trip y'omusenyu kuzimbira mama nnyumba nemmanya nti mama wange wanaafuna wabeera abaana bange bajja kukola ki bajja kubabuza nze kasitensi yonna gye neeba ensudde nga ndi mu kuyiiya ng'eno we mbaweereza kati kyansi nejja ne baggulawo ennyonyi ne basumulula netambula neŋŋenda okukola we nagenda okukola netuuka e Saudi abasi bange tebaali babi ne bajja ne bankima ne bambuuza olina abaana ko nze ye nina abaana 2 naye naŋŋamba nti nina abaana 3 mu byonna byonyumiriza siwuliddemu taata otaliyo taata Madamu Hadija nze nkuze mmanyi maama taata yes taata wange gyali n'ekyamazima sijja Katonda nsonyiwe siina laavu ye siina laavu ye kati nogenda ku Kukyeeyo nengenda ku Kukyeeyo nenkola babosi bange tebaali babi baali bampisa bulungi sijja kulimba naye nga nkola mu biyumba chansi yali ejja nga nfuna akamwe 10 nali nasayininga 9 nga nawe kennyini babosi bange bampa 9 kuba mbadde nkola mu biyumba 3 yes omala muno ng'ogenda omulala ng'omala ng'ogenda omulala kiri bwe kiti nyinza okukola ne babosi wange nako nga 2 oba like luute yasookera ddala okugenda jjuke oba okyali mupya tolina kyomanyi kati bosi wange naŋŋamba omanyi ogenda kukola ewa mami wange omwezi ogwokubiri gy'ogenda okukola naye agenda kusasula sente agenda kwongeramu nasanga ennyumba egubye nengogola buli kimu nga ndowooza oba kale bajja kumpa nga kamu 10
olw'embeera y'ennyumba we nagisanga ngero omukazi ankozesa ofaako obufi kati omwezi we gwatuka ne mugamba madamu sente zange nagamba ngenda zikusasa ne mugamba wagamba omwezi ogwokubiri mami wo yagenda ozimpa naate oli mukumbuzabuza olwagenda nagamba kati ne bansasula maama we yansasula kyenda ne mugamba waŋŋamba ogenda kunnyongeza guno omwezi ogwokubiri ngenda kukola mami wampeemu kasente akangi nagamba soke kale ngenda kwongeramu 5 okitengera nenguma saakayana kuba nembeerawo kati olwangira omwezi ogwokusatu nga nzijjayo anteekeewe nga ntandika okukola naye nga wenkola n'ennaku 2 enkya bantwala eri okitegeera jjukira woolese osanga buli kimu kigubye ennyumba eri disorganize ng'odda mu ddabo waaka nga naye ne wa boosi we okola ki ng'ojja okola nga ne wa boosi wange omusajja gye bamuzaala nga kale eyo naganirawo nga bukyali ne mbagamba najja kukola mu kiyumba eki najja kukola mu kiyumba kimu ekyanjagaza okukola ewa boosi wange omukazi gye bamuzaala ewa mama nti yali mukazi mulungi ate nga wa ddiini ate yali anjagala okitegeera yampa nnyo respect ewaka naŋŋamba nga ne boosi wange bonna ne basisita be brother nagamba bano basisita bo bano ba brother bo nze maama onze akuzaala ono baba okitegeera nambye omukazi yandaga mu mukwano nga bampisiza ddala bulungi ng'omuntu owaka neera nga omanya abaana tebibulamu biri okitegeera ng'omukazi wagera nampayo 10 wagera nampayo 15 oba oli awo oli musinko yoza bintu baba nakuwayo 10 kati omwezi gugenda otuuka ng'olinga mu kamu 2 okitegeera oba kamu 10 we batyo nembeerawo neekola kati madamu Hadija anatandika okukola ebbanga lyetoolodde tuli myezi nga 11 awo tutandise kidisikasingako ne mukwano gwange naŋŋamba Hajara waki tetufoominzeewo ka project netusobola okuba nga tukola ki eyo e Uganda wali akavamu mwakwatagana mutya ne mukwano gwo kubanga mukwano gwo ye wamusookayo yakusookayo yansookayo naye nga ffena twali twemanyi wano Uganda mwali mwogeranga ku ssimu wano Uganda twali twemanyi okay, kati wamwatuuka Kukyeeyo how did you connect Esimu twasigala nze saakyusaako WhatsApp gundi namba yonna nasigaza ku namba ze so mwasigala mwogerera ku ssimu ku WhatsApp oba sekyo okwekubira oluusi sometimes kati ekiseera we kyatuuka nawaki tetufoominzeewo ka bizinesi netulema kutu engeri gye tulina obuvunaanyizibwa obungi obuvunaanyizibwa zonsere zetufuna ntono owulira jjukira abaana batutunuulidde bamaama nagamba tufoomingawo ka bizinesi tulabika okuba nga Uganda kajjamu ssente oba like we tunatuuka okuddayo nga tulina ssente zikola ki ze tulinayo kati ne tukwatagana n'omuvubuka omu eyi maama gye bamuzaala omusajja gy'opangisa ku ttaka ly'abamaama eyaleeta oyo muvubuka ani yaleeta idea ey'okukwatagana n'omuvubuka nze yaleeta idea eyo ono omuvubuka wali omumanyidde ebbanga ki omuvubuka nali mumanyidde okumala emyaka 5 ng'akola ku ttaka lya maama wo si lya maama ly'abamaama gye bamuzaala okitegeera kale ng'akola ku ludda lwa maama we eyo omugagga nti yapangisa ku ttaka eryo yali alimirako yakolera mugagga yali alimiddeko nanasi bitooke kale nga tugendayo ne mu nnimiro ze nga nanke nnyini neŋŋamba wenfuna ssente nange nsobola oteekawo kaneeno nemmanya nti mu nnimiro yange nateekayo enka z'enanasi weziti amatooke ensimbi enka nga 2 biki ebiwe bityo kale nga n'oyo omuvubuka omuwala ebyennyimiro akola ki abitegeera okitegeera kati ne tutandika okuweerezanga ssente okupangisa ettaka owulira mukwano okupangisa ettaka tulimireko ennyaanya nga naye ebyokulima abimanyi ne tutandika okuweereza ssente bapangisa ettaka tugenda okuteeka enka y'ennaanasi owulira buli kimu ne tukiweeza ennaanasi eziggwa bulungi naye tumugamba nga akakembo tubale tusaba endako katini
gwe ne mukwano gwe wasuggestingira mukwano gwo pulaani ti nze ye waffe ninayo omuntu gwe mmanyi mukwano gwo nakkiriza kuba nange naye kennyini nali njagala sooka kulima enka y'obutungulu si nali njagala nasooka nennima enka y'obutungulu akuba nti gwe naweereza ssente nazivulungutanya bw'atyo naye ng'obutungulu bwavaamu ssente obutungulu tebwavaamu ssente kuba yali brother we nangamba Hajara yewaffe obutungulu budda nnyo ate ng'obutungulu bukula mangu buleeta mangu brother we mukwano gwange ye yaleeta idea eyasooka oyo mukwano gwange yandeeta idea eyosobola mangu okufuna ssente obutungulu bukulira myezi 3 kitegeera nga buleeta ate nga buliko akasente n'omuwa ssente nazisindikira brother we nze nensindikira brother ne tufunawo contact ne brother ne tuba nga tukwatagana bulungi nnyo ng'akulaga ku bifaananyi by'obutungulu nga bwakula eka namba wulira nkyakunyumiza kati ne tukola ki ne tuba nga tukwatagana kale nga womanyi simanyi madamu Hadija oba abantu betuweza ssente Uganda oba bajjamu muzimu ki oba muzimu ki sijja kulimba naye nga mu kutandika okuweereza essente ezo nankubira ebifaananyi buli kimu owulira naye nga ŋŋamba obutungulu myezi 3 bujja kuba butuuse ebikoze bitya obutungulu yabusimba mu kitundu ki habula sijja kulimba ekyalo nkyerabiddeeyo oba kyalo kyawa gye balimira obutungulu engeri obutungulu balinako we babulimira mu Uganda eyo nga mu saidi z'emasindi nkudde masindi ekitundu kiri eyo kati madamu Hadija obutungulu nemba nga sikyakwatagana bulungi nnyo na brother we mukwano gwange ssente yazikwata n'azikozesa nga kyali abala nti wazikwata n'aziteeka mu bbaala lye ebbaala ne lireeta mangu ssente azizze mu butungulu like yeefula nti nno nalima okitegeera n'amagoba gagano ekitegeeza okutwaliza awamu brother wa mukwano gwo teyalima butungulu yakwata ssente n'azikolamu ebbaala kyekyo ng'akukubira obutungulu bw'abantu balala ebifaananyi kati neŋŋamba oyo mukwano gwange naŋŋamba Hajara omanyi ssente nja kukola ki nja zisasula kuba olwedde ziyakuba brother wange okitegeera nga tukwatagana bulungi nnyo kale sakiinaamu nnyo obuzibu jasi ne tubeerawo ng'era we tuweereza ssente eri mu nnaanasi kati ekisaawe kyatuuka ne tulanga ennaanasi ekisa kyayo essente ziweddeyo owulira ne tugamba katulime ennyaanya ezireeta mangu ssente okitegeera ne tugata n'oyo mukwano gwange ssente ne tuweereza n'ekisaawe kyatuuka ne tumugamba kuba ssente z'ennyaanya twatandika oziweereza mu mwezi gwa Desemba ng'ogwokubiri aba alina otandika okusimba naye madamu Hadija ekyembi kiri bwe kiti tubale tuweereza ng'oyo nvubuka ssente naye ng'amazima ga Katonda nga wonoogamba nti nkuweereza ssente naye jjako emitwalo 10 omuntu aleme kujjamu mutima guli naye okuva twatandika omuweereza ssente nga tumuwa emitwalo 10 buli mwezi okitegeera mwenna wamu emitwalo 10 fena mu emitwalo 10 buli wajja ssente buli mwezi oli mugamba jjako emitwalo 10 aleme kutendewalira buli mwezi mwamusindikiranga ssente mmeka twamusindikira oluusi myezi 2 oba sekyo nze nendeeta n'oli n'aleeta ne tugatta okitegeera mwamuweereza like nga kamu 8 we batyo ate jjukira oba olina okujjanga gayi mwamusindikiranga buli mwezi akakadde kamu emitwalo 8 ng'agenda kulima ki si buli mwezi nti twamuweeza akadde kamu emitwalo 8 kale like just waafuna nga bamusasudde bukyali nange nebasasula bukyali ne tugatta okitegeera owulidde kati oba kino mwakikolanga bulidde buli mwezi yafunanga ssente anti kye nkugambye nti buli mwezi gayi mwamuwanga kamu 8 mwamuwanga ssente mmeka entuufu kamu 8 omwezi ogwasooka twatandikira ddala omuwa ssente gwali omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana tumuwa kamu 8 tuddakayo ne tumuwanga omwezi gumu ne zituuka nga 9 okitegeera okay kati njagala ombuulire bulungi omulenzi mwamugamba alime ki mu kusookera ddala kusooka kuteekayo nnyaanya nnaanasi
okitegeera enka y'ennaanansi kati yika y'ennaanansi mwamusindikiranga ssente mmeka buli mwezi twatandika omusindika omwezi ogw'omunaana 221 twamusindika omwezi gw'omunaana n'ogw'omwenda ogw'omusanvu n'ogw'omunaana ne tusitopinga Desemba okitegeera ate awo Desemba we twatandika osindika ez'ennyaanya okitegeera mukwano nedda sikitegeera njagala kumbuulira mwatandika okulima 221 ogw'omunaana ne musindikira emyezi 2 ssente alime ssente z'ennaanansi alime ennaanansi yiika emu zaali ssente mmeka ku HK Media kwokyali enkuba etusumbuwamu naye n'emboozi ya Hajara ebadde etandise okuntabula lwa nsonga mbadde sikirikinga bulungi kyabadde aŋŋamba njagala okubajjukiza nti aba BBH Travels bateekamu omusaayi kulaba nga shetambula bulungi aba Platinum Wellness Spa n'aba IBK Cargo Services wano wentudde banaye munatusonyiwa ndowooza tujja tagalatagala musinga enkuba ebaterekedde awo okufuuyirira Hajara kati mbuulira ekituufu omusajja mwasooka ne muwa ssente ez'omusiri gwa ez'ennaanansi eka namba ssente mmeka wonnaawa zemwamuwa miliyoni 5 abasimbira ennaanansi eka emu buli kimu yatubalira endokwa abakozi ne okuretinga ettaka eryo okumala emyaka 4 nga zibeera miliyoni 5 zokka kati nga buli eka evaamu ssente mmeka singa ennaanansi ziba zikuze zibako ssente kubanza yabagamba mmeka nedda sigamba nti oba yabagamba mmeka nze sijja kwewanika nnyo nti oba nkulidde mu kibuga ekiri awo kuba ekyandeetera okuba tulime ennaanansi idea eyo omwami oyo yapangisa ku ttaka lya bamama yanzikiriza okitegeera okunsikiriza nti ennyimiro erimu ekyamaanyi nga n'omukwano gwange abimanyi eby'ennyimiro ne tutandika omanyi bw'oba okola bizinesi ogamba nti ngenda tunda zino sapatu kubanga baŋŋambye buli siripa ngifunako 15,000 kati gayi bwe yabagamba idea y'ennaanansi eka namba yabagamba singa tuba tutunze nga zivuddemu ziba ssente bwe ziti singa biba bitusaze atmost tujjayo capital oba tukola wetu yabagamba ati oba olaba n'ekyanze kyensinga okumanya senga oba ngo nti twagala zitunda mugundi mu okutwala motoka osobola ogitunda yonna ennyimiro ne bazigula zonna kati ye yabagamba nti mufuna mutya ekyabasikiriza okola eka y'ennaanansi ekyatusikiriza okola enka y'ennaanansi kuba yatugamba senga oba like tipa ezo okusimamu kale yabagamba nti muleete obukadde 5 n'abagamba nti obwo obukadde 5 bugenda vaamu ssente mmeka Hadija kiri bwe kiti ate ennaanansi tekadduwa okitegeera mukwano sigamba nti wongawo omusajja yabagamba nti ennaanansi mugenda zifunamu mutya ennaanansi ebyokukaddiwa ebyo byonna bibaawo naye yabagamba mussaamu ssente mufuniramu wa yatugamba kati nga like ezo miliyoni 5 ze tutaddemu oyinza okuba okwongeramu ssente okuzikoola like noziwa ekigimusa nga byonna wamu Katonda aba akuwadde enka y'ennaanansi nga tugitaddemu 5 tusobola okufunamu nga obukadde 15 eyo mu maaso onzizeemu ekibuuzo kye mbadde njagala onzireemu nti tuyinza zifunako nga mmeka kibatya Madam Hadija onzizeemu bulungi nti omusajja yatugamba tuteeke miliyoni 5 tuyinza okufunamu obukadde 15 bwe yabagamba yes nga 15 17 waliwo zisanga nga za bbeeyi Katonda n'abawa chance nemukuba n'abiri omusiri kati ezo ennaanansi nga zikulira mu bbanga ki for example ennaanansi kuba senga kati ennaanansi zaali za myezi 10 myezi 10 naye n'emyezi 10 ng'otaddemu obukadde 5 n'ofunamu 15 oba okoze amagoba ga bukadde 10 myezi 10 kati otwamaliriza okumuwa ssente z'ennaanansi nga tukanya mugamba tuweerezeeko nga bibaweereza
kati waliwo ebifaananyi byatuweerezaako mu kusooka ng'alaba tumulemeddeko nnyo okitegeera n'atuweereza temwamukubiranga ku vidiyo okumukubira vidiyo call nze kyamazima madamu Hadija nkubule nze we naali wifi ebadde nga ya bulumi ate oli mukwano gwo akozesa data we ate nga teyamukubirangako kubanga ekintu kye mutaddemu ssente ofaayo data we gwagula oli takuba ku calls oba like video calls oba omuntu yenna okumukubira kitegeera okujja nga omukubidde direct okuva Uganda tewatumayo ko maama waalabe biki omusajja byakola kati ekiseera ekituuka n'atuweereza ennaanasi n'agamba naye tezakwata bulungi engeri gye mulimu ki ebijanja binaaba bivuddemu njabakubira bulungi kofe kale naye nga madamu Hadija tutula n'oyo omuvubuka ng'olowooza muntu mulamu ng'asobola n'okuddaawo n'akubamutuulawa kale like oba wetubeera ku WhatsApp n'agamba nti oba Hajara kola booti ne booti ku ssimu kola booti ne booti osinga ate sente zammwe ebikoze bitya naye wookwata sente n'ogiteeka mu nnyimiro osinga ozimbamu emizigo gy'abapangisa nga tonakufuna tuusa bulungi kufuna sente ate bikulemere ebikoze bitya tuwa advise tugamba okay leka tukole wee tutyo ekiseera ekituuka nga tumugamba tusindikira ebifaananyi naye nga takkiriza ekiseera kyatuuka ntandika omuweereza sente z'ennyaanya Desemba nga naye ne biri ebifaananyi eby'ennaanansi nga temubirabangako naye ne musindika ez'ennyaanya nga twagala ennyaanya twaluna akaseete ke twetaagawo obudde obwo kati madamu Hadija ngwe nvubuka amanyi pulaani zaffe mukwano gwange oli yali alina ennyumba ye gy'azimba empiki owulira naye ennyumba yagisitoopinga soka ateekeyo n'akasente mu nnyimiro wanaalaba nti yafunyemu akasente ng'ennyumba agisitula lumu okitegeera nange kennyini nga pulaani ezange akola ki azimanyi nga tewali kyatamanyi naye madamu Hadija ekyamazima oba njogere ntya nkuva twatandika okuwa oyo omuvubuka ssente zaffe ebintu tebyaddamu kuba bulungi kitegeezaaki tebaddamu kusasula nedda sigana nti oba tetwaddamu kukola ki madamu Hadija naye tugamba nti no tugezeeko okukwata ku kino nga buli kimu kigootaana bugootaanyi kati eyo mu nnyumba gye mwali ki ekyagootaana okuva lwe mwamuwa ssente mu nnyumba gye twali kiri bwe kiti kuba mukwano gwange ennyumba eyiye yagisitoopinga obutagitambuza mu maaso kati naye kennyini akubyamu akafaananyi agamba senga sente ze nateeka mu nnyimiro senga atiisa ennyumba yange nagizimbamu nenfuna abagireetinga nenfunangamu akasente naye kyamazima ennyumba ye kati mulimu na miruluuza okitegeera mwameramu omuddo nange kennyini madamu Hadija oyo muwala yali ansasula ssente zange ne mugamba Jasi bale nsaba ompeko ku ezo ssente ompe atiisa omwezi nga gumu malirize ebintu byange kuba mbadde nneewalala gye ndaga Jasi mukwano gwange muganda we Zeyagira nemugamba mbale nsaba ozimpe ng'era azimpadde nga nina gye zigenda nga nina ebyange ebirala byenkola nga n'oyo omuvubuka kennyini tewali kyatamanyi owulira waawano we tuzuulidde nti byakola sente tubadde tumusindika abadde alyangandya gwali mwezi ogw'omusanvu omwaka guno ennaku z'omwezi 31 kuba nze sente zange mbadde nsindika maama ate tagirangayo mu banka tubadde tukozesanga STCP bosi wange okusindikira maama sente azigyeyo ku mobile money kati Jasi n'agamba kati Hajja tugenda kukola tekonze zisindikire kakembo azigyeyo then nze muwe namba kwa bakola ki ateeka ssente omanyi eri bakama baffe tuba tubabanja nga tubabanja ssente oba tunyizamu katono tuyimukira mu musaala nti nsasula ne ssente zange kati Jasi yali anyizeemu ne bosi we n'amugamba baba sindika ne ssente zange waka okitegeera kati mu kusindika ssente ze waka yali talina ziteeka ku layini y'akakembo kuba tezaali zizaate tezaali za nnyimiro zaali zange kati omuvubuka ne mukwasagana ne mugamba kakembo keera ku makya ogenda okole ki oggyeyo ssente zibale tezigenda kuko zibale zirina gye ziraga sooka owulirize zibale zirina gye ziraga okitegeera mama ebiseera ebyo
ndaga muntu ye yali egudde. Ate nga zigenda ku mobile money. Boss wa Jas takozesa mobile money eyo STCP mobile wallet. Akozesa banka zigenda awozijja mu banka. Kati ne mugamba Kakembo kala ku macho je sente zange ezo zina gye ziraga nti koye kale ngenda zijjayo dwalina lwa Sunday naye mbusimanga banka kusimba line ne mugamba kituufu nja kuwo Ku Sunday bank ekola. Lwa Sunday yazisindika akawungeezi 31st. Tomorrow morning on Monday abenga akola ki azijjayo. Nagamba line waliyo line nene mu banka temumpapya konze kale nja kuwa akadde. Okole ki ogenda ojjeyo sente kuba zine kizibu zaakyo nti kale nembeerawo nenjogera kati olw'emmande ne lutuuka zaali saa 6 kuba lwe bali basitoping eri okola ku bintu byange okitegeera ne mugamba Kakembo nendaajana nnyo nenkuba ne wa Uncle Eddie essimu oyo omugagga yamuleeta buli kimu Uncle Eddie n'aŋŋamba n'emmwe lwaki mwakola ensobi nemuwa omuntu ssente nga temumaze kunneebuuzaako womwereetera emitawaana nga ndowooza muntu mulamu engeri gye twali tumulanga omuntu omukulu. Kati Madamu Hadija Kakembo yakeera ku makya n'ajjayo ssente ozikozesa byaddamu zizza mu bibya kyokka eri nga ebintu byange byetaagisa ssente ne mugamba Kakembo nentumyayo maama ne mugamba maama gende wa Kakembo gikole ki mugamba akuwe ssente zajjeyo mu banka. Maama n'atambula n'agenda amusanga ava mu nnyimiro n'amugamba maama essimu yange ya freezinga naye weneebezzeeko nja kukola ki nja kukubira essimu nga nzijjayo ssente mu banka ne mugamba maama okozeemu ensobi obudde obwo nnyini bwandikudde Kakembo n'okola ki n'ojja naye mu banka. Essimu okufreezinga kitwala dakiika mmeka okuddawo Nekirala waŋŋambye essente mwali temuzisindikidde ku ssimu ate essimu yali ekwatagana etya ne banka ezaani eyakakembo anti risiiti banka essimu y'omuntu bagikubako bakakase ulira nze nanti ekipapula kye yamuweereza Jase okulaga nti nasindiseeko sente ne mugamba Kakembo wekakase bulungi nnyo ogenda ojjeyo ssente mbwa nti busima ne mugamba n'ekyessimu kyandibadde tekiri awo okitegeera ogenda mu banka ojjeyo ssente zange. Omuvubuka n'abeera awo ne mugamba maama okoze bubi wandimukwatidde ku mukono n'ojja naye kale maama wange engeri ebintu bye gyabiteekinga easy takaluubiriza nnyo omuntu kiri awo. Kati ne tubeerawo Madamu Hadija ekiseera ne kituuka n'endabika okuba nga gye nalina okutwala ssente ezo nenfuna omuntu eyampa n'ensasulayo eri ne mmanya kati omutima akoze eki ekitegeeza Kakembo ssente yazijjayo n'azirya. Yakeera na bukeezi nnyo kuba ate maama namutumirewo Kakembo agenda azijjeyo nga wayiseewo wiiki ng'emu okitegeera. Kati oyo omuntu nampola ssente ne maliriza ebyange kati nagenda okulaba abaana bammanja fiizi ku ssomero nga ndaba ssente zange ninayo ssente enkalu ezitalina kibanjibwa ne mugamba maama kubira Kakembo essimu ampe ssente nsasule fiizi w'abaana bange okitegeera second term baali bammanja nga tukuba ku ssimu ya Kakembo teriko Madamu Hadija omusajja essimu zonna aziswikinga off essimu azizaako lwayagadde lwa timinga nti banaatera okufuna salale kambakubire direct bansindikire ssente. Kati nga zino ssente ze ez'omu banka azoogerako ki kuba namugamba era ssente zange nangamba ngenda kuba nkuwa ssente z'okakkana biki nze sijja kukakkana kuba olwedde ssente zabadde zange tezabadde kugamba nti nooba kugenda mu nnyimiro oba kukola ki. Yakuwa nsonga ki nti lwaki ssente tannazifuna? Yampa nsonga ki anti mbuye abeera bize mu nnyimiro tannaba kugenda mu banka. Tannaba kugenda mu banka mbu ate n'essimu ne mugamba eky'essimu tekikola ki tekyetagisa genda kujjayo ssente nga bw'ato bwambuzaabuza. Kati olwagira nagenda okulaba kinsusseeko eno sinaba kufuna musaala abaana bagenda kuwummula bammanja fiizi n'empatikya w'abaana bange ennamba y'essimu ya Kakembo ne mbagamba munkubireko kubako ku nnamba yo y'omwami omugambe Hajara ow'e Saudi akoze eki agambye ssente eziyasindika ziweereze ku fiizi w'abaana be
namuddamu ekintu kimu nti nindaamu katono ngenda kuba nkuddamu kukola kyokukubira yaddamu kuba ku ssimu ng'agifuula off okitegeera. Madamu Hadija ekyamazima kiri bwe kiti nvudde Saudi oba olw'embeera kati gye ndimu kuba nagamba Jaasi mukwano gwange ne mugamba leka nzire ewaka ekyamazima ekituufu tukizudde teri kikola kiriyo okitegeera ku ssente ze tubadde tusindika. Kati zino ssente ez'okubiri ze mwamusindikira okukola omusiri gw'ennyaanya? Ssente ez'okubiri ze twamusindikira agire enka y'ennyaanya oba yatubalira $5 million era netukwala netuzimuwa okitegeera. Ssente ezo okuzimuwa yali ennyaanya yali alina zitandika zisimba gwakubiri. Kati ogwokubiri ogwo ogwokutaano kitegeeza aba alina okuba ng'akungula okitegeera. Ne tumugamba nga hakembo ennyaanya kiri kitya era nefunako ne mukwano gwange omwene e Uganda ne mugamba Shakira mbadde nsaba kunkubyako eno enamba y'omwami weefuule nti nno oyagala kugula nnyaanya bokisi z'ennyaanya. Bannange bino Yasiini byakola gwembeera naye nti akugendera n'alaba ekintu kyo kye bakukolera e Uganda oba gye kiri. Gw'alina omanya bakuzimbira nnyumba akuyambako okukakasa okukuba ebifaananyi n'okutegeera oba ddala ekintu kye bakolera gye kiri. Banaye bakadaama bino ebintu tubireese stories muziigemu n'abankuba kyeyabalala. Waliwo abantu abalala nga toli kadaama naye nga ssente ozikwata n'oziweereza n'abantu babeereko ne bye bakukolera. Uganda yafuuka nzibu. Omuntu walaba ku ssente omuzimu gumwambala takola ky'omugambye so bambi mubeere beegendereza. Bw'oba olina ekintu kye wakola tumaye omuntu secretly agende alabe nga tonnatuuka wala otherwise munnange oyinza okumaliriza ng'okomyewo wano n'ova bagamba batya ku kizimbe kya Workers House n'ogwa wansi. Kakati Madamu Hadija neŋŋamba mukwano gwange oyo kuba ku nnamba y'ono weefuule nti oyagala nnyaanya bokisi 46 nti weefuule nti ozitwala Juba naye olina emmere gye wasuubudde matooko yagatwalirako nnyaanya biki n'amukubira essimu n'amugamba gyebaleko ssebo baŋŋamba nti walima ku nnyaanya naye ennyaanya zaatuuka olw'omwezi gwa 6. Yali ategeererawo yommu abakikola. Waliwo eyampadde ennamba yo naye ng'ali mu kitundu bw'ati okitegeera naye ennyaanya zaatuuka n'amugamba ennyaanya ndako nja kuddamu kukubire. Kati omuwala n'addamu ne mugamba ddamu okubeko yessimu n'addamu n'amukola n'amugamba ennyaanya ekyamazima bannannyinizo bali bweru Saudi mba nina kufuna information okuva mu bo then nendoka nkola ki nendoka nkuddiza nti kiri bwe kiti ne bwe kiti naye ennyaanya zikola ki zibulamuko katono. Awo naffe omutima neguguma ne tulowooza nti ennyaanya zikola ki gye ziri yazisimba. Naye Madamu Hadija ekyatujja enviiri ku mutwe ku zino ssente ezitaali ku mission nti oba yali yannyimirwa oba yaki okuba ng'aziridde. Kayisaawa Yatuuka ne ŋŋamba Jasomanyi leka nzireeka osanga webanga ddala bituufu gyebiri ffe Kakembo akwate ssente zaffe azituwe ennyimiro we ziba nga gye ziri okitegeera nga tubyetamiddwa okitegeera. Webanga ennyimiro gyeri atunde ennyimiro ffe ssente zaffe tukole ki zituddizibwe nga we twazimuwa tetwagala mu magoba okitegeera. Madamu Hadija n'enkomawo kuba era omukudda nadda ndi mulwadde neŋŋamba kangende nsaba bakama bange tiketi n'enkola ki n'enkomawo. Kati mukudda tewali yadde n'omu yakimanya nti nno nakomawo era ne basisita bange tebankubangako yadde eriiso nti nakola ki nadda okuggyako maama yekka yakimanyi. Maama we yakitegeerako nti mwali mwawa omuntu ssente mulime? Talina kyatamanyi alime. Yafaayo okugenda yalaba omulenzi oba alima? Kuba ekituufu omulenzi ennyimiro gyeri eri wala ne maama bwali ate maama tanonooza ebyo okitegeera. Ssente za muwala we kale yali alowooza oba kale omuntu mulamu engeri gye tuludde ewaka nga tukwatagana. Gayi yali alimirawa Masindi?
Semasindi awe Luweero ate nga namwe mubeera mu Luweero mama yazimba eno nga w'obulenzi obw'obulenzi ne Luweero ku ssente za muwalawo waba wala nnyo kati madamu Hadija ekyamazima kiri nti maama ebyo tabinonooza nti nooba kigenze wala kuba naye aba wamutuma kuba singa wamutuma yaligenze kituufu sijja kulimba saamutuma tetwamuteeka nnyo ku pressure olw'ensonga alina byakola ate n'abaana ewaka biki ebyo kumutawaanya kati madamu Hadija nenkomawe waka mukudde ewaka nengezaako gende wa kyamaani wa oyo omuvubuka gy'asula owulira kuba n'omuvubuka ekyamazima yadduka Esimu yaziggyako yadduka ku kyalo yakulabako ng'okomyewo yakitegeerako nti okomyewo yakitegeerako nedda takimanyi posiko nga kimanyi buno obudde kubanga nkyaliyo ndi mu process yakudda bali mu kunkolera tiketi nkomewo maama abayita maama senga namukola Esimu namugamba senga kakemba ali mu kutunda nnyaanya buli kimu naye nawuliddeko mbunno ng'abantu boogera ku kyalo ezo sente zabadde yejjalabizaamu entula ali mu kutunda mbunno kuliko ezaamuwalanga ebituufu ko maama nti ye be badde bamuwezanga sente akole ki alime ennyaanya alime ennaanansi naye nga n'abantu beebuuza oyo omuvubuka atalina mulimu gwakola nga beebuuza sente gy'azijja okitegeera maama n'agamba ne mugamba maama ate mumukanga mumuleke kati maama ne mugamba maama muleke toteekawo mbeera yonna yonna eraga nti nooba tuli sente oba sente tuzaagala nnyo tukole ekintu kyaffe mu lusirika nga nkomyewo okitegeera naye we yali atunda kyakasente zetwasooka omusindikira ng'ezo n'apangisaamu ennyimiro ez'egundi z'entula yeerimire okitegeera kati oyo abayita mama senga n'agamba senga kakemba luwane nampangisizaako emisiri gy'entula emitwalo 800 naye ali mu kutunda kudduka ali mu kugamba ntunda ntula zange nziruke kuba abali ku kyaba nsindikira sente banaatera okukola ki okudda nziruke baleme kunsanga naye nze nsimanga ndi mu Tanzania tebajja kunsobola bikoze bitya kwegamba Abannayuganda baakulaawo n'ayogera ebigambo mbuwa mu Tanzania yakola atya sijja kulimba yali ategeeza ate madamu Hadija oyo omuvubuka contracting eweddeko ne mwaka kemuze njagala kuddaga n'angamba Hajara omanyi tokomawo kuba oli yali agenda kukola myaka egyo 3 ne mwaka n'angamba Hajara tokomawo naawe yongezaayo omwaka nga ali muli eri kyaka nga nedda kyaka ebyo byakola nga looza we tunadda tujja mugwamu sente tewali ne ku byabadde akola tewali yadde n'ekimu nti nkole emyaka 3 ng'oli okitegeera naye nkigwamu n'agamba n'okugamba njagala bafiire nayo saagala bannondoole okitegeera najjako amanamba g'essimu naye waliwo omuvubuka omu mukwano gwa Kakembo namusisinkana mu takisi mbu mukazi baafunamu obutakanya ne mukazi we kuba yamuwasiza na mu ssente zaffe okitegeera mwamusindikira sente n'awasa omukazi sigamba nti oba mbagaye balayike okufuna mukazi amulage nti nina ssente atuula afumba okitegeera naye nga ye talina mukazi kati oyo mukyala namugamba naye Kakembo ku ssente z'abaana abali ebweru ssente ze bakusindikira naye teziri kuleetera obuzibu ng'oyo omukyala wagamba bbaawe kati oyo omuvubuka n'awulira bubi nnyo nga mukazi we ayogedde bw'atyo yayogera mu lulimi lubi okitegeera nti ku ssente z'abaana abakusindikira bali ebweru teziri wabula twali tumusindikira nga amawulire gonna bagamba eyo we nagende wa kyamaani ne neighbor we nti abadde ali ewanene ebikokokoko ng'ewuwe tewali nyanva ndala zonna mu kindi onasonyiwa okuseka ng'ewuwe mu sepiti Abannayuganda bamanyi nti okulya enkoko kwe kulya obulungi weebale nnyo naye ekiseera kyatuuka n'atunda ekikye buli kimu ekyamazima madamu Hadija ku kyalo yaddukako taliiko
ku kyalo yavaako tali. Njagala onnyumizaawo ng'okomyewo Kakembo yali aliwa Awo nga nkomyewo. era okutuuka okukitegeera nti Kakembo adduse ku kyalo. Awo nga nkomyewo kuba twakwatagana n'ono mutabani wa maama yali kumpi ne Kakembo yali abuulira maama nti kati Kakembo ali bwati ne bwatyo kitegeera nga ne kojjo kennyini akimanyi nti nkola ki nkomawo kuba namugamba togeza n'okola ki n'omugamba oyo Kakembo ngera mbuulira buli kimu kudda nadda kale ndi mulwadde nali seegira bulungi. Kati ne mmalawo okumala nga wiiki namba nga nfuna treatment olwagera kasita nafunamu ku maanyi ne ngamba kangende Kakembo wa gye yapangisa ne ngenda nga mbuuliriza paka we namugwako ne ntuuka ne wa kyamaani ne mpawaabirayo ensonga yange ne wa neighbor we kennyini ali awo madam ne mugamba madam. Watuukayoko ku musiri gye baasimba ennaanansi? Eyo situukangayo kuba olwedde baatugamba yali ekkala apangisiza ettaka ow'okuteeka ennaanansi naye olw'okuba nti ne ssente yali azoonuuna okitegeera kati ye nga ye naafuna abantu be yapangisawo okulimirawo kasooli okumala emyaka egyo 3 ebbanga eyo lyakola ki lyasasula liggweyo kati nga abalimirawo kasooli bamuwe ssente okitegeera bwe kityo bwe kiri ku bitonotono bye nafunako bye baŋŋamba kuba n'ettaka kennyini we yapangisa ku ttaka ly'abamaama okitegeera yaguza sisita wa mama wange omukulu ye yapangisa Kakembo okuteeka ennaanasi okitegeera bwe kityo bwe kiri kati sisita wa mama wo tewagendayo n'omubuuza Kakembo aliwa? Kwatagana awo n'onsonyiwa. Temukwatagana naye? Netukwatagana. Bannange kati wali ogenda tandikirawo okufuna nanti kati naffe kennyini okumusindikira ssente senga abanga ennaanasi yali yazirima ffe tetwamanya wawe yagula ttaka kubeera tugambanga mpangisiza eyo yandu eyo mu bagagga okitegeera naye nga tetumanyi tuyapangisa ku ttaka ly'abamaama okitegeera. Kati madamu Hadija nengenda wa kyamaani buli kimu ensonga ne ziggwa n'agamba bwe tunaamulaba kuba nali mugame kyamaani wonoolaba Kakembo ng'azze nkoonaako ku ssimu okitegeera ne munyumiza buli kimu nga we kyali nkoonaako ku ssimu ze obweno nvaayo n'omusirikale ne tumukwata naye tugezezzaako okulinda Kakembo okudda ku kyalo butuufu yagaana okudda ne mukazi we kennyini yamulekawo ng'ali lubuto yagenda okuzaala yazaalira wa mama we eyo omute Nakasongola nwe bapangisa tetumanyi nti oba yadda n'okudda okuva okuzaala. Twaliza wamu Kakembo yabula? Kakembo ayina waali madamu Hadija. Wagendako ku poliisi? Madamu Hadija olw'embeera y'essente n'ate nga nali otegeeza ki olw'embeera y'essente? Poliisi okulopa omusango kyetaaga ssente? Poliisi okulopa omusango waliwo omukwano gwange kuba waliwo ne policeman omu gwe nasanga weruweru n'agamba mbu simanga olina okusasula ssente wezityo otandike statement yo wawabireyo ensonga yo. Lwaki tewatuukira ddala ku poliisi n'obuuza ku poliisi osinga okubuuza omusirikale mu kkubo? Nedda si musirikale ku kkubo kuba namusanga naawe era ku poliisi eruweru. Okulopa omusango mu ggwanga teri gwe basaba ssente. Kati madamu Hadija ekyamazima kiri bwe kiti Kakembo gyali tumanyiyo naye okugamba kuba nti n'engeri alimu kali eri obutemu tiwe bali nsemberera ndikola ki ndibasala busazo kitegeera bwatyo bwe yagamba. Bwatyo bwe yagamba nga yenyumya ku ali ludda wa? Ali eyo Luweero ku Nimrod oba owulirayo? Nimrod empalangi manyi. Okwata ekyo ekikubo n'ogenda eyo emazzi aliwo omugagga omu bamuyita musiraamu era baatugamba bulungi nnyo we tuba tugenze obuuza omugagga gwe bayita Juma omulimu wa watermelon emazzi ayina fiso oyo mugagga gwakolera naye nga yagaana okuvayo wakola ssente ng'aweereza eno ez'okulabirira ki ez'okulabirira mukazi. Kati omwezi gwali gwa 8 yakubira Jase Esimu n'amugamba mpeereza ssente ezeereza ennyinyi. Jase n'amugamba ssente ennyanya we ziba zaafa twolako ze ezaavaamu essente entono yongerezeeko teekewo ennyimiro y'ennaanasi ffe twagala ssente zaffe era n'omwezi oguwedde kennyini nga 27 ye takimanyi nti nze nadda
yakubira just Esimu ng'amusaba ssente. Esimu ze azizzaako lwagenda kusaba ssente. Abalungi abali ku HK Media eze Hadija Kigozi, ekizibu bwe kiba tekiri ku ggwe oba olowooza oli sharp anti w'otuukamu eyo embeera banayi mu nsi temuli mugezi. Ndabyeko n'abantu abakulu ssebo nga bababbye ne bakubba ssente, omuntu n'akuferaafera awo ebiferoofero n'akutuuza mu ddagala n'akubalira ki bizinesi ekitaliiyo. So mbeera begendereza eno embeera esootuuka ku buli muntu yenna. Tukuyambe tutya bebi? Madamu Hadija, ekyamazima najja mmanyi nti ssente gye ziri ate sinoonaaba mukutteko bwenti asobola okuvaamu zaavaamu. Ate ffe tetwali tetwagala nti nooba tumuwa wabula ebintu tubiwanvuye tubeere mu buntu tutuule ku mmenza tukkaanya tumugambe nti kola ki tuddize ssente zaffe. Owulira mukwano. Madamu Hadija, essaawa za kaakati njagala nakudda nina gye ndaga oba njagala kuddayo kuba Kukyeeyo naye n'ezintwala okuba Kukyeeyo siziraba. Oyagala ssente nga mmeka? Emi yange gye nali ŋŋambye nti kankomewo kakembo ssente zonna zaalivaamu zeezo n'abaana bange nakomawo nga school fees bammanja. Ekyamazima okulimba kubi ne ŋŋamba wenna agenda kakembo nampayo zampadde n'empayo ku ssomero abaana bange okukola ki okusoma. Naye alinga eyaziringitano emisomo gy'abaana bange nange kennyini Madamu Hadija nina gye mbadde ndaga essaawa ya kaakati nga natateekayo akasente kange. Naye adankolerako ebintu yaŋŋambye olw'okuba nti mbeera kyanjogeza nti busungu embeera gye mpitamu kati oba ewaka nga mpulira sijjaamu omuntu yali akubye ku Kukyeeyo okubeera ng'embeera gye ndimu. Kati ne mbasindika message ne mbagamba naye bannaye buli lunaku muŋŋamba mbuno simanga 3 weeks from now ogenda kwembasa oteekamu ebinkumu bikoze bitya. Kati ne bayomba ne bagamba ekyamazima tugenda kuddiza ssente zo naye nga bwe wazireeta si we zigenda okukola ki okuddizibwa. Ku 10 ojja kufunako 60 okitegeera. Bw'okubira ku bakama b'e Saudi n'obagamba oyagala kuddayo bagamba ki? Madamu Hadija, ekyamazima kindi saagala kudda Saudi. Ogenda kuddawo? Saagala kudda Saudi. Kyama kyo tebakubbako ssente endala nga bagaye bakutwala Amerika. Ate n'okoma wano ku HK Media tetujja kukusondera, nze nkubuulira. Nenda sigala nti oba mutwala ezintwala mu Amerika siziina okitegeera. Ate muntu kyanantwala gwe mmanyi omutuufu. Somera abantu ennamba yo tugende. Madamu Hadija ayina obuyambi mukwano gwe weka abasobodde. Ono Hajara muwala muto ayina ebizibu osobola mutuukako ku nnamba y'essimu. Madamu Hadija, ekyokusoma ennamba yange banansonyiwa. Banansonyiwa. For security reasons otidde. Omanyi munayize nakoowa abantu abali okubakyaza wano ne tubawa ennamba ya HK Media babayambe lwansonga si buli ajja nti afuna obuyambi naye abantu betukyaza akusumbuwa okuva ku makya paka obudde okuziba n'akuba n'essimu ekiro. Abalala n'akwogerako eyo mbusimu yabamuwa ssente zange n'azirya kyova olaba aba yajja kukima ssente bamanyi nti buli ajja wane naafuna. So ebyokufuna munaye bya mukisa. Mpozi bannange gwe wenna asobola okuyamba ku muganda wange ono Hajara. Ennamba ya HK Media yeyawo wansi mu red tusobola okuba nga obuyambi tumutuusaako obulambalamba. Ate ffe wotuba owadde ffe tukomawo mu pati tw'okwebaza abantu. However ennaku zino wensoma ennamba z'abantu ne babayamba sitegeera oba baba babayambye so sibakomyawo kuba mba simanyi abamu bakubuulira abamu tebakubuulira. So gwe wenna abeera asobodde mukwano osobola okubeera ng'omusuulirayo k'omusuuliddeyo atandike obulamu obupya. Ndowooza kati ofunyemu ekyokuyiga mu mbeera eyo. Madamu Hadija, lwakuba nti ne mukwano gwange tanadda kino kituwadde ekyokuyiga nti n'oboze mukwano gwo kati yagamba atya ku nsonga ezo? Ekyamazima kuba era namubuulidde buli kimu ekiri ku ground akimanyi. Namugambe ekyamazima jasi akimanyi bulungi nnyo. Namugamba jasi
nina omukyalo omu gwe mbadde following ye Saudi. Lwaki tewantumayo nengenda nendaba kakembo byakola ng'okyali Saudi kati ojja kati nga kakembo Madamu Hadija omala kwekoona n'olukojjukira kati essaawa zino enneekoonye. Bannange oba abantu be musindikira ssente Jona pozi yagambye omusajja mu Tanzania Omutanzania yakola atya? Tetumanyi yagamba nze ndi mu Tanzania tebajja kunsobola. Kubeera Omutanzania oba okyefula bwefuzi mbadde njagala nkifuuke ng'agamba ate nkyazirya nnyunja zirya. Ekituufu kiri nti oba yali yatukwatako muzimu ki tegana kulimba ne mukwano gwenke ennaku bwe zituuka nga muweereza ssente nga wakugamba kino naye ate twategeera juuzi nga oyo mukwano gwange oyampereza zino ssente emitwalo 9 egyasembayo awo we twategeera buli kimu ekiriwo okitegeera. Naye Madamu Hadija ekituufu kiri nti bannaye abagenda okuyomba bagenda kuyomba nga bagamba tubabuuliridde naye temuyiga abagenda okuvuma bagenda kuvuma naye nzikiriza omusango gwatusinga okitegeera. Muno mu nsi muno tewali atuukiridde oba tewali kale mugezi eyeemaliridde okitegeera. Buli omu amala tuuka mu nsobi n'aloka ayiga okitegeera. Kati ekyamazima kiri nti buli muwuliriza wa HK Media ali eyo nsaba ku buyambi njagala kudda ku Kukyeeyo. Njagala kudda ku Kukyeeyo nkolera abaana bange zire mu life eri kale gye nali nsubira life gye nagenderamu ku Kukyeeyo nga makangende nkole onadde Uganda nja kuba mu life bwenti. Ekyamazima n'omuntu gwe naleka Uganda nsinga nga mukwano gwange bannange mpulira obulumi kati nga mukwano gwange. Ekyamazima nina obuvunaanyizibwa ndi maama nga atunuulidde nze kati essaawa ya kaakati njagala kudda ku Kukyeeyo. tokaaba mukwano kijja kuggwa ndibadde sirabika bwenti. bannange abantu ababba bannammwe mukolera ddala bubi bannammwe gwe n'olya ssente za munno ng'olinga oli ezo ate nze nkukakasa ye kakembo ssente za Hajara togenda zifunamu bulungi lwa nsonga gano amaziga gakaaba tagakaabidde ku HK Media wo kankakasa ne bwaddayo mu kisenge asigala akyakaaba. Naye kankusabire mukwano eno interview eveemu ekisinga okubeera ekirungi kati otunuulidde ssente nga mmeka for example zeweetaaga okutandika buto? Madamu Hadija situnuulidde ssente naye newenfuna omuntu naga nti nyina mumutwala akole oba agenti omuntu yenna nga asobola okunteekamu ssente. Kati gwe muli eri olowooza nti okugenda weetaaga ssente nga mmeka singa tuba tutunuulidde ssente? Madamu Hadija sijja kusala ssente kuba simanyi nsaawo y'omuntu oba weeyimiridde. No, tetutunuulira muntu zagenda kuwa tutunuulira gwe ze weetaaga. Omuntu yajja kuwa kyasobodde. Kuba bangambye okudda e Dubai mbwa maid miliyoni 2.5 oba busatu obwa maid. Okimanyi nti ezo miliyoni 3 zikutwala e Dubai n'otuuka n'onoonya bunoonyeza zogenda okwebaka onoonya omulimu. Singa Katonda akuviirayo n'ofuna abantu ne bakuwa ssente osobola okugenda e Dubai nze nkusobola okuyigiriza bwe banoonya omulimu. Si bwe kiri Jona okusinga okudda mu bwa housemaid ate housemaid oteekamu otya miliyoni 2.5 oli yangambye nti miliyoni 2.5 n'ekyokulala obwa housemaid e Dubai essala y'omwezi b'ekitobe kye Madamu Hadija. Mukyala ekyo eky'e Dubai nja kikuyambako. Kansuubira agenda okutwala takulaba ku HK Media ayinza onyiiga naye nga kyeweetaaga bambi bwe buyambi bw'obeera toli mu nsi ebiseera ebisinga oba tomanyi information emala. Kuddayo nkoleera abaana bange mbadde neewoleera abaana bange bulungi
n'okulaba ku ssaawa ya kaakati mu butuufu nga ssente za ttaamu eno ziwadde yadde 11 ate abaana bange balina emirembe bukyankoma mu Uganda tebandabanga nako weekweeka si kwekweka. Madamu Hadija ovanga ku kintu ng'omaze ebbanga ng'abaana bo tebakulaba jjukira basomera mu Kisulo tikyaba yekayeka gwe nagambako ne mga madamu nkomyewo n'embeera si nnungi saawa yonna nja kubanzija ntiko yekaale mutuufu obeerawo ng'omutima gukuluma omaze emyaka 2 n'emyezi 7 tolaba ku baana bo okitegeera nga obadde Saudi nga bakuweereza message mami mu ya missing you when are you coming back n'obagumya nti saawa yonna ngenda kuba nkola ki nzije essanyu lye nali nsuubira nga nkomyewo mu Uganda okusisinkana abaana bange naye olw'embeera nti ogenda okubalaba olina okugenda ng'oli bulungi okitegeera naye ne bategeera nti mama waffe yakola ki yali yagenda kukola tabaddeewo nga womanyi essanyu ly'abaana tolina kugenda ngalo njereere okitegeera. Madamu Hadija omusomesa asomesa abaana bange ku ssomero namunnyonnyola embeera eno n'akitegeera kuba yali akubyeko ku Kukyeeyo ne mugamba madamu nkomyewo naye embeera si nnungi naga tujja kugumikiza leero katukole ki katukusabire naye n'ensonyi zinkwata nze omuntu eyali yewereera obulungi abaana bange nga ssente bannange abali ku HK Media bambi mbegayirira muje muyambona omwana omanyi nalabye mu comment section abantu nga bagamba mbuze nina attitude mbwe omuntu bw'abeera akaaba mbunze mbeera ntunula bulala Jona abantu nsaba mbategeeza olunaku olwaleero nti wenti bwe nakula nti ne wembeera nkaba kyovola asaagala kaaba mbanga omuntu aseka ekyo kimu ekyokulala nayambalanga nnyo sheds abantu nga bagamba lwaki nteekako sheds buli kiseera lwansonga neemanyi amaaso gange gamanyi okwogera ebiseera ebisinga nkola kubanga wenti wendi simanyi ngeri yakutunulamu naye tekitegeeza nti mba siwulira nnaku bampulira ennaku nina vidiyo gye nakola ey'omukyala eyampisaamu amaziga naye natya n'okugipositinga lwansonga mwaligambye nti ndabika neekoza kyova olaba bambi mbasaba munzikirize nga bwendi kubanga wenti wendi gyonolooza tebakitegedde bakifunye wenti wendi baddiya era nyiza okuba nga yes nga nyiize kyovola simanyi kyabbagamba naye nga wenti wendi nange mba mpulira bubi naye simanyi ngeri ndowooza kyeka ndowooza nze mubi oma jona tosaka tuli mu nnaku oba nze mubi naye nga ndowooza nze mubi abantu anti bamanyi nti omuntu okaaba olina ofunya feesi n'okola ebintu ebirala ebiraga mbu oba okaaba naye kati nze nsigala ntunula nga bwe ntunula naye nga mbeera mpulira bubi so bambi take me for who I am, don't take me for who you want me to be because I cannot be that person. Naye nga ate numirirwa nnyo abakyala n'abaami numirirwa nnyo abantu abalina obuzibu that is why nkozesa nnyo platform yange okutuusa omukono eri abantu abo abatasobola kubanga ki gubatuukako. Bannange abaami nina omwana mu inbox omwana Kadaama Mugishu anoonya omwami saagala Mubbye bw'onajja mu inbox yange sigenda kuwa muwala wange oyinza okuwulira nti omuwala Kadaama n'ogamba nti nokojja omubbeko ssente nga bwe mutera okukola ono omwana omuwala nze mutegeerera mala kakasa nti ddala ogenda kubeera naye n'ensooka nemukuwa so gwe omwami ng'owulira weetaaga omukyala osobola okujjako mu inbox yange osekati oyagala kubba muwala wange on a serious note bambi nina omwana omuwala anoonya mwami ow'okumubeererawo ali ku kyeyakola akoya ayagala komawo anoonya omuntu gwagenda otandika naye obulamu ng'akomyewo e Uganda akasente ke gwagenda okalya naye so bambi omwami tojja mu inbox yange ng'oli mubbi nina akuuma akakebera ababbi nja kukulaba naye ng'ate ndi serious mumukubireko mujje mumbuuze mbabuulire omwana omuwala oyo mwogerezeganye
kubanga era ne ku mukolo gwammwe nja kubeerako mbakwate vidiyo eno. Hajara sibula abantu tugende okakanye abalabi ba HK Media neyanze okuwuliriza story yange naye nsaba buyambi buli ssekinnoomu mu kiti kye buli asobodde kyonna kyayinawo siragidde wabula nsaba busabi mu mutima mulungi nsobole okuba nga nzira okuddamu okupanga obulamu obulala. Kusabire mukwano banaye munzikirize mbasibule nze Hadija Kigozi mbeera ne Jona ku kamera okubaweereza aba BBH Travels bateekamu omusayi kulaba nga shetambula bulungi. Bosi wange nsaba ofunireyo omwana ono ka visa akendezeeko ku gundi ku expense ye y'ekyeyo omweyo ka visa wabeewi wajja mugulireyo ka ticket ate kati awo tunoonyeza bed space anoonye omulimu omulungi nga sinagwa kadaama bambi mbegayirira omanyize bano abantu wema mbegayirira munange baba balaba nga nze atali serious okimanyi osekaji bambi seriously. Anyways badia mwebala okundaba mwebala okutwagala mwebala okusubscribinga nange mbagala nnyo mweraba.